Kachumbali TV is me your boy MC Prince Ivo. Olwaleero ddo lwanjawulo olwedde sinatandika interview naye olwedde ndi mu vibe so simanyi mugendako oba nammwe mwetegese so geyingira vibe tubeere mu vibe tunyumirwe vibe. Omusajja gwe mbaleetedde bamuyita Give Vocals Uganda 256 osobola omunoonyako wonna wonna ojja kwebuuza yaani ye musajja atrendinga olunaku olwaleero atrendinze weekend yonna obudde buno ate akyatrendinga yazeemu akayimba ka Nalumansi. Tuli wano mu makaage ekyalo sikimanyi naye ntuuse. Ogamba otya? Ndi bulungi sebo abayisa. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Ng'onyirira kasente mwekali. Mukama mulungi. Gambo zoyambadde bazita bati? No, they are just shades eziriko Bluetooth and headsets, just that. Connecting music n'agenda maaso. Yeah, in case you're driving atoyagala kukwata simu kola kabenje so you can easily just pick up a phone go kwesa zino shades. Tuliridda wanzijide mu drone sitegedde n'entuuse. Tuli waka. Ekyalo tukisirikire. Aya basi. Ndowooza muli ajja tugenda. So, kitulese ensonga ya Nalumansi. Nalumansi afuuse Nalumansi. Abantu bajja kwebuuza gwe mbaleetedde si ye yalukoze. Tukakasiza ku kinti nno ye gwe ddala tewapanze bipange kuba nkusanze era system obadde mu training mu rehearsal. Yeah, I have a performance in the evening so mbadde mu rehearsal. Nga sinabagenda, yes. So ko tuwemu ku Nalumansi abantu bakakase vibe gye tulimu. Waliwo ekinennyamisa n'omutwe ne gumbobba lwaki omuntu gw'olina omuzannyisa omugalabanja byenzimba byandikyunyakwe naye omulabe yeyamisa gwe kale oweewala yasuuta naye wange gwannafuya kale ebusoga banguli kalyagobi mwaluwa bampita lyobini embale bankubira akadodi naye wange gwakuba endipo Nalumansi tonkabira Nalumansi tonyegira ogwa mu nsasage weekabire Nalumansi what's wrong with you weekabire Nalumansi don't cry for me hey Owaye yo ogikubye okitegeera ekintu ekyo music ono kuba abantu bajja kwebuuza ebigambo bino bijja amaanyi oba obu ngambe nti amagezi gano ugajja oli muyimbi Katonda olina osobola otuwamu akayimba akalala akatali Nalumansi abantu bakakasize ddala kisoboka bulungi kayimba ki kuba Nalumansi osobola otuwa Kenneth Mugabi. Okay. Sasa kabiri nze n'ennyuma sitere kukolora anange tuwulirize engerega zenna zinabeeko leero ebijanjalo kumanya nabijeeko nze nakwesungatte nga tukyali amapeera entyamabawo kati gwe kwetegekette nafunye n'akagatto gwe nawe nachi baby please be my lover Nalumansi tonkabira ogwa mu nsasage weekabire gwe ali Kachumbali byo byetuleeta mwangambye omusajja munoonyeeko munoonyeza muleese kati awo we tuli naye nga mugamba mutya mwebale kubeerako owaayi tutandikire ku music oli muyimbi ebyaddala oba just goddamu buzzi nnyimba? Ndi muyimbi owaddala just mbadde newadde mu budde kubeera mu professional n'okuba at least clean mu kyenkola naye kati nazze. Abantu bagenda kwebuuza
music kigwa wali lizinze era abantu bayinza musanga wakuba kati bagenda kunoonyereza n'okukisuka ku kyolowooza. Okay, ku YouTube channel yange ngenda kuteekayo oluyimba lwe bayita mpola mpola. Mpola mpola is my original composition. Luyimba lulungi lwogera kiki kyendi politics. No, I'm not in politics. So oluyimba, it's a love song. Luyimba lwa mutima lugwata ku buli muntu yenna yali aguddeko mu love, oba omuntu alina love, oba omuntu asuubira okugwa mu love neyagivaamu ajja giddamu just because of the song. Lunoonye kuba luyita mpola mpola, abo bonna bebakozanga baagala kuba nti babakwata mpola mpola babeerenga bano abakulira mu geeti aba love. Just look for mpola mpola ku YouTube channel yange. Immediately after the Nalumansi video, lulimbo lusooka waggulu mpola mpola. Okay, Nalumansi akutta akati. Wajjawo ekirowoozo kigamba nti kanziremu Nalumansi. Naluwulira principal ya kalufulumya nenduwuliriza ne lunkwatako kozi naye kenyini nali mbaddeko ne Nalumansi mu bulamu bwange. Yes, so nengamba this is a very good song to cover and it has some good message to all those people who have Nalumansis in their lives. Oyingira studio olutandiko dukola. Kyatekinga how long? It took me something like 15 minutes okulukola. Ng'olumazi? Yes, byonna kukuba engoma, okuyimba, n'okumixinga n'okumasteringa. Lwaki Nalumansi alina ennyimba nnyingi kyalenga, akagoma, ennyimba nnyingi nnyo? Why Nalumansi? Lwansonga nti nga bwe ngambye nange nali mbaddeko ne Nalumansi mu mutima gwange. Yes. So, wagenda n'oluliza ddala ng'olufiitingamu? Yes, lwantuulako nnyo ku mutima. Wagezaako okulowooza ku lyrics ezirimu ne comments z'abantu n'abantu be baataagingako kuba abantu abamu bagamba nti lulina gye lwali lulaga nga si lwa love specifically naye nga lwa birimu ebyobufuzi. Nga we ngambye nti bwe naluwulira nze saafuna intent ya byabufuzi nalufuna ng'olwa love era lwankwatako ng'olwa love. So buli muntu ali entitled to their own thinking capacity. Buli omu kye yalufuna kyeyaluwuliza kyeyalugjamu gwe wajjamu lwa love. Waliwo abajjamu ebyobufuzi, waliwo abajjamu ebya Buganda, waliwo abajjamu ebintu ebyenjawulo. Gwajjamu love era kyekiri mu mutwe. Yes, cause ndi muntu wa love. Ebyobufuzi obiyingiramu? Ndi muntu wa love. Bwe walukuba principal wafunako kasimu okuva eriye oba wasooka mukubira n'omugamba principal njagala kuddamu luyimba? No, saafuna kasimu kuva eriye naye bwe naluddamu nafuna comments from him era nga neebaza. In fact napostinga n'okupostinga on his Twitter and Facebook channel. So I was very happy for it and I really thank you, sir, for honoring my cover. Not each and every vocalist or singer really appreciates young talent. Abasinga inso gamba mvubuka kiki nakafulumya oluyimba akoze bwati, but he's a very down to earth person. I really give him credit for that. Abantu abamu boddamu oluyimba lwe oba actually awulira nabulizi sound nadduka gye tuli omwe yajezeemu oluyimba lwange biki njagala musuwinga ye teyakikola. Kiraga ki industry? Kiraga nti industry okwatagana kusinga okulwanagana. Yes. Osuubira okuddamu music omulala? Kikyotegeeza okuddamu music? Okuddamu ennyimba endala ez'abayimbi abalala? Yes, since I'm a live performer and gwe mulimu gwange, omuyimbi bw'aba ntuukiridde nti nziremu oluyimba lwe oba bwe mba musabe nakkiriza, it is very very okay. Nsobola okuluddamu sebo. So you do this for a living? Nti gwe mulimu gwo as a job? What do you mean by gwe mulimu gwange okuti? No, o survivingira ku music? Yes, I survive ku music because I have a band, a full band, tukuba ku mikolo egy'enjawulo. Oba asobola okujja nange nze ng'omuntu nze kanenanga nga bw'olaba nkikoze n'ennyimba ku mukolo okusinziira excuse me, okusinziira ku client ky'aba ayagala mba nsobola okwentertaininga. That's how I live. Tambula inside Uganda, outside Uganda. So kati kenyingidde music industry professionally, njagala nayo at least music waffe aleme kubanga akoma wano nga asala n'agenda internationally. At least we have someone to stand in for us nti mu Uganda at least tulinayo muvubuka nga music we Uganda I'm representing so nsaba na Uganda mumpagire mu kino timiire ffenna tuwagire album ya mpola mpola. It is going to be released
mujja kulaba audio ku YouTube. I'll do the video as well, and then I'll have a press conference to release the full album. Thank you. Tulina omwami mulala akola ekintu ekyagala ofaanana naawe ekyokola bamuyita Henry Mayanja. Njawulo ki wakati wo ne Henry Mayanja? Katonda yatutonda kyekimu, buli omu yamu ekitone kikye. Badde nsuubira nti nno you inspired from him kuba ye yatandika either ekintu kino. Not really, however I respect him personally. I respect his talent and I respect his approach. He's a very good man and he's a good performer as well. Mulungi nnyo ddala nga bw'okiwulira. Eddoboozi lino olikola naki? Because ng'oggyeko abantu okuwulira ku nnanga nene eddoboozi nga ddyo osobola otwamu akapeera nga si kannanga ddoboozi lyokka. Teba cutting off your channel, because in most cases we call a cappella, but creating almost close to the artist. Because in limba lwawano nezo oluzungu zensinga okumanya bajja ku disturbing your channel. Tukoleko kuzaawana kuba ekintu ekyo ndabanga ekiri magic ennyo. Tukole kuzaawana abantu bategere eddoboozi lyenjogerako kubanze nyinza obeera nga ndimanyi n'abantu abanaawulira eryennanga bajja gamba alya nnanga sooka obaweemu eryawano oba either Juliana oba any artist. Darling chali oligwe wali oyagala. Annange kamaye nange owuli oba nkisobola. Tarinja ekinetagisa kinange okubeera eddoboozi ng'eriyo. Yeah, we are looking at wetunaba mukama ati blessings nga tusobodde okuexpandinga. Nja kutandikawo music school esobola okuba nga etendeka abantu abaweererako ddala. Currently ntendeka abamu naye abamu batendekera online olw'ensonga ya spacing, because my place nga bw'olaba nti watono, but wetunaba tufunye ekifo ekigazi nga mukama atukwatiddeko tujja kutandikawo music school nga tutendeka abakubi n'abayimbi. Yes. Already obeera wazaalibwa nga eddoboozi olirina okuba nina muganda wange namusangako ku lusozi eyo nga akutta amazzi amenvu omulondo akola ddoboozi bwaleekaana. Kyetaagisa kukola ebyo byonna okufuna eddoboozi lino oba jasi ozaalibwa nalyo? Omuntu nga bw'azaalibwa nga asobola okwogera, bw'asobola okuzaalibwa nga asobola okuyimba. Kati okuyimbako oba olina okufuna professional amanyi engeri gy'osobola okutereezaamu eddoboozi n'okutegeera eddoboozi lyo ng'omuntu. Because kasita weezuula ng'omuntu buli kimu kiba so easy. For example, Jose Chameleone ye yeezuula ng'omuntu nti eddoboozi lye lyeryo. Bebe Cool yeezuula ng'omuntu nti eddoboozi lyeryo. John Black yeezuula eddoboozi lye nti lyeryo. Nga bw'olaba Alien Skin, his voice, that is him. You understand? So you need to discover your own voice so that you can make wonders with your voice. Njawulo ki eri wakati wa kino kye wakoze ne tugambe n'ekya Kenzo kye yakola okuddamu oluyimba lwa Fire Bongo le Lutaaya? Zonna nnyimba era zonna gundizizo. Ne kyanjawulo ki ekiri ku waneeno nakiri? Ennyimba ze ez'enjawulo. Naye nga tewaliwo kyanjawulo nti nno oba yagenda mu kimu ki? Nnyimba za njawulo nti luli baluyita Born in Africa no baluyita Nalumansi. Naye byonna twagenda mu studio buli omu. Era naye alinga yakola cover. Yes, he did a cover. Kati ndina omuntu omutuufu ategeera ebya cover. Vocale ne musicale. Kenzo kye yakola yakijeeyo nga oluyimba bwe lwali. Buli muntu kyenagambye nti ayina approach eyiye. For example, nsonyiwa okuyimba okuwa example eno, but it is the same song. For example, Nalumansi tonkabira waliwo ekinenyamisa n'omuntu negumba babampa. So bowlira that was, for example, the original feel of the song. You understand? Kati someone might come in with an idea nagamat, I would like to do a cover to show some people that we can have this song in this kind of format. So wakera kumata nagamat, for example,
waliwo ekinenyamisa n'omutwe ne gumbobbaobba lwaki omuntu gw'olina omuzannyisa omugalabanja byensimba byandicunya gwe naye omulabe yenyamisa gwe kale. You feel like it's a reggae feel naye ng'ate lunyumye you create your song mu ngeri gy'oba oyagadde, you understand. Oluyimba lwe lumu naye gwe n'olugjamu ebyenjawulo. Yes, so kati naye yennyini yalucreatinze mu feel eyiye. Yeah. Bonna abaddamu oluyimba olwo lwaffe wabawulirizaako bonna tulina Bebekulu yasooka, Kenzo naddako, Brunoke, Fresh Daddy. Bonna wabawulirako nnyimba ze wagezaako zifolowinga? Yes, zonna naziwulira sebo. Nga ggwe akola ebintu bino eno ani gw'osobola okuwa credit nti ono yasinga? Bonna bayimba bulungi mu ngeri yaabwe. Bagamba Fresh Daddy yakikuba. Yes, mu ngeri ye naye yakikuba bulungi. Nange yakikuba bulungi mu ngeri ye. Awe tuli Kacumba, Fresh Daddy yakikuba bulungi nnyo mu ngeri ye. Nandisabye Fresh Daddy bw'aba asobola okunfuna nsobola okumuddiramu oluyimba olwo lwennyini nga mu recording nze kennyini. Maybe n'alaba maybe akunoonyeeko omwemuko ku some tips ne help. Not help as such, but I feel like he touched my heart and he has a talent inside him naye yeetaaga omuntu asobola okumugaidinga, so I would like to stand with him mu luyimba lwe lumu tuluddemu tulumukolereko free of charge. Badde ngenda gamba kyetaagisa ssente mmeka naye free of charge. Yes, sebo. Omulungi ogwo mu industry eno nga tegisangika ozze kukyusa industry kyekibadde kiwaganimidde kyoyagala okukyusa? Empisa mu industry temukyali, temuli mpisa, buli omu yeeyisanga bw'ayagala, buli omu alaba bw'aba afunye erinnya alaba ali waggulu nnyo. So yet forgetting nti abantu abakuwanise bennyini basobola okukusuula wansi. Ngoze mukakama abantu ozoli mukakama abantu bagenda gamba nti lwakuba tonnagikubanga yiyo naye tina naye bonagikubwa siro jammera. As a vocalist and as a producer and songwriter nga the Ebony's fans kyemmanyi bammanyi naye nze kuva dda bwenti bwendi. And ne bwe nagenda ku ABS natuuka ekiseera nga almost buli muntu amanyi, buli alabanga program yange naye nze this is me, so there is nothing that can change me. I used to follow you ng'okyali ku ABS era ng'oleeta abantu n'obaagaliza ne bakola. What went wrong? Nothing went wrong. I was just organizing myself to come back very well and professionally. ABS ekyaliwo lwaki tokyaliyo? Sina buzibu naye baba mpise nsobola okugenda. Sina buzibu nze na muntu yenna. Kyekyakuggyayo? No, kasita omugezi Pastor Yiga yavaawo cause twali tulina bingi bye tupulani nze naye kati bwe yavaawo ne bibanga tetusobola bituukiriza nengamba kansooke ntuule. Omanyi omusajja yenna alina okutuula ne yeerowooza engeri gy'ajja okuggyayo ekintu obulungi n'okifunamu obulungi. Bw'okigwira obugwizi ebiseera ebisinga osobola okukola loss oba osobola okuswala. Kati okwewala okuswala n'okola loss nagamba kansooke ntuule na studying industry eno bulungi male nzije nga ndi ready for it. So kati obudde buno oyagala singa ogaye bwe bakuyita oddayo ki ogenda beera mu music oba siro ogenda kuddayo mu media? Mostly kat right now I'm mostly in music kati nazinga I'm an artist, yes. Wasinkanyeko no principal? Sinaba kumusinkanako naye era nandyagadde nnyo musinkanyako maybe twogeremu. Singa soko kumanyi Kacumbali nina muganda wange yakuba yandeka era twali Kacumbali ne tukola story ku principal n'amuyita ete yantwala nange njagala omusisinkana soko omuyite waneeno munaye ayinza okukuyitira waneeno ate netondeka. Sijja kuleka nja kuyita sebo principal neyanza nnyo omukisa gwe wampa okuddamu oluyimba lwo neyanza nnyo nti you didn't take it in a bad way, not each and every artist nti alowooza bw'atyo. That is one of the signs of a good leader
nti omukulembeze obeera okulembera with example nti oyagaliza abantu abalala teweeyagaliza wekka era nga mbadde nkusaba n'obukakkamu ompeeyo omukisa nkusisinkaneko twogeremuko tunywe kacaayi Amina. Away from music, oyina ebirala byokwasaganya nga si music? That's small. I have 2 businesses. Yes. Zetagisa okulanga oba akafeji? Zetagisa okulanga naye ziri fine. For now bakasoma bajja. Mostly kati tu concentrating ku kyokubeera artist. Omuntu akwagala ku birthday party, ku mukolo ng'ogwo, oli mu ssente nga mmeka? Nze tuba tuteesaganyiza n'omuntu oyo. Yes. Naye ng'oli free. Otuseera nnyo. Siseera nnyo. Naye okuseera kisinzira muntu kiŋŋayi tukye tuba tuteesaganyiza n'omuntu oyo. Mulimu omuntu omu nga omutwalo ajja gulaba ng'omutono ennyo, omulala gulabe ng'omungi ennyo. So kisinzira ku client kwe tuba tukwataganye naye. Manya ebintu bino bye tukola abantu bajja ne bawandiika bu message awo wansi obwedda ndaba comments. Hey, is a nice guy. Abantu bagambe oba bali eyo kiri kitya nsonga za family. Manye baana bali eyo balaba. Ensonga za family zibadde ekisebo. Nti olina omukyala. Baba bakyala bagenda kwetega. Buli muntu yenna aba asaba omukisa gw'okubeera n'omuntu amutegeera amwagala nga bw'ali si kuba nti alina kyamulabyemu nti wa celebrity oba kiki. And Mukama musaba nnyo amunfunire. Tonnamufuna? Ajja okubeerawo. Osobola okuba nga tomulina ng'osaba ofune gujja okubeera naye. So it's not an open question. It's an indirect question. Naye ng'olina muganda wange bamuyita Loni. Ainanga basatu batunuulira tannabafunamu omu naye ali singo naye balinga basatu batunuulira. Olinayo b'otunuulira oba bajje bonna olwotandike butale tunuulira? Mukama katuyambe tusooke tuconcentrating ku music. Olyoka okuba anti bagenda kugira kulya ku tune. Ng'ogikubye bajje lwagikuba. Mukama atusooka atusobozese okubafuna nga batuyamba tugaidinga mu ngeri gye tusobola okwepromotingamu musically. Engage tusobola okugamba nti at least career erina weetuuse cause target yange at the moment ntunuulidde kuzimba career. Bwe naagamba nti nteekemu ekintu ekirala kijja kundivertinga nkole ensobi ate kyesaagala kukola. Kati buno obubaka njagala obusindikire abakyala bokka naddala abali ku TikTok baako message obagamba. Abakyala abali ku TikTok mbeebaza nnyo okuba nti mumpagira and mwagadde oluyimba lwange nga nsigala mbasaba musigale nga mumpagira sigenda kubayiwa. Message togikwese nnyo. Badde njagala abaagala okujja mu inbox yo nga byayagala nnoonya ku okitegeera. Yeah, of course nga bolaba nti nabo bakwanibwa abasajja at times nabo bakwana naye sigamba nti babakkiriza bonna. So kibeera eri omuntu olina bwagala mu inbox y'omuntu kibeera erinze ng'omuntu okusalawo ye oba nedda. Mu bufunze bagezeeko okwetega gw'onaategula ate ategululwe abeere bibye. Ekyo gwa kyogedde. Kacyumbaali tukyagera mu maaso n'omuganda wange ekyaddala kyo emboozi eno nange obaze oba kyekyandeese eno owaayi olina management? Kama mulungi bana batufunidde management ejja tupushinga. For now management ekola ku music teriiwo gwayo kwatira akasente gwayo pushinga ng'omuntu. Yes sir. Ofuna otya opportunities ezigenda ebweru okukola international music? Through the contacts. By the way, I really thank Omugenzi Pastor Iga. Wakadde kenamalako ku TV kan connecting n'abantu bangi munda ni wabweru. In fact, I also thank His Excellency Bobi Wine nti I've regained more connections of people abroad. Okuvalwa kwoze Nalumansi ofunye contacts okuva ebweru? Yes, I've started getting contacts. So kati abasinga obungi abalabadde balabanga YouTube channel yange ne bambookinga jangwe Boston, jangwe Canada, jangwe California, jangwe UK, so South Africa. They've been booking me. Kati nebaza Katonda at least because I'm really getting more phone calls right now and suubira n'ekivulu
maaso awo e Dubai. Ogenda kukola ekivulu e Dubai? Nsuubira ekivulu e Dubai sebo maaso. Ogenda bakubuukinze kuyimba n'abayimbi balala oba kikyongo omuntu? Kivulu kyange ng'omuntu sebo. How it gonna be? Soko bayisizemu abali e Dubai abakulaba kigenda beerawo enteekateeka ziri zitya? Tukyali mu board meeting ne tiimu yange tusobole okuarrange nga tumanye lunaku kyolutuufu engeri gye tukyali mu kisiibo tutunuulire lunaku kiro tusobola okukiteekayo olutuufu era tujja kuba tubayita tubategeeze details ezisingako awo. Okay. Ab'e Dubai tujja nzijja ab'e Dubai nzijja ku kivulu. Away from ekye Dubai nayo gigs zonna maaso abo abantu gye basuubira okuva mu ggwe? Yes, I think I have certain gigs. Then ninayoko emu e Tanzania. That is mu April nga abiri. Then I have another in Mutukula. Yeah, I so far have two. Is concerts, is performances nga si mikolo nti mukolo. Egisigadde mostly ebisinga kati mikolo. Abayimbi be Uganda obudde buno abasinga bayimba kye bayita bubblegum music. Lunaku lumu naku bbiri nga luvuddeko. Bwe nali njogerako ne muganda wange Alien Skin ye yagamba tajja kuggwawo kuba buli lunaku almost luvannyuma lunaku bbiri ate oluyimba. So kati ye bubblegum bwe kibanga kya nnaku bbiri tunagenda oggwako ng'olulala alulese tunagenda oggwako ng'olulala alulese. What can you say about bubblegum music? Naye music si mubi because n'okubeera mu nsi nga yose ate social professional nnyo weekuumidde nnyo nti ate music ali organized nnyo ate nakyo si kirungi because wabaawo omuntu nga alina stress nga they need music okubajjako stress ng'ayagala just kuzina ne mubamu omulala ng'ayagala so it is very okay tekirina problem. Abaana budde buno bava ku TikTok n'akuba hit from nowhere bano ne bagamba music eno yandibaddemu oba n'akakiiko nti omuyimbi asooka yite eyo ne bamusengejja obeera oli awo owulira wantama oba oli awo tonnaba nakuzuukuka kyayiwenjaye n'akuba music atutabudde. Lwaki music talina buzibu mu lwansonga kabeere kyayiwenjaye omuntu it goes back to someone's mindset. Kati bw'obanga gwe wakula owuliriza bw'oba wakula owuliriza Jim Reeves trust me bona oli akyayiwenjayo ojja wuliranga ekintu ekitakola ki ekitategerekeka naye omwana azuukuse gwe bazadde kati nabanga atandikidde ku music bikufa maika iki ajja wuliranga that is wokitegeera kati kiba eri gwe awuliriza music okuyita omuntu gwe wandiyeetaaze bw'olabanga kyayiwenjayo yakolera gwe oba oyita bw'olabanga Jim Reeves yakolera gwe oba oyita so music has to be wide tetulina kitaminga na kufuna kakuni k'abantu nti bano bo tubanyigiriza bano music waabwe mubi sitabeera mubi just baba beetaaga support and guidance. Nga tumaliriza bubaka ki bw'olina eri audience eyakwaniriza obulungi bwetyo? Neeyanziza nnyo mukama bawa omukisa okunyaniriza nzaani okubanga mumpadde amatu gammwe ne data wammwe okuba nti n'obudde bwammwe as well siina kyendi sinzaasinga mu nsi naye at least akatono keninawo muka appreciate nze and I believe sijja baletinga down ngamba saba olimba lwa mpola mpola mulunoonyeeko ku YouTube mujja kulwagala. Industry nakatandika by the way natandika my music career mu lockdown. Mu lockdown watandikira? Yes, natuuka essa ne ngamba enjala nga nnyingi nkoze ntya nga bye nasomerera because I have a diploma in performing arts and I have a certificate in information technology. Kati nga ndaba computer akudda mu bya website designing bantu batono gogamba nti website akuwa sente ezitegerekeka so entuula ndowooza kiki nsobola okukola nenzijukira nti I have a talent so that's when I decided to. Abantu gye babeerera mu nnyumba kulinda kawunga ka gavumenti kuzaala gwe n'osalawo otetenkanye. Nazuukuka ne idea y'okuyimba era nga nebaka ne idea y'okuyimba almost nebaka nga ssaawa 11 ku makya luusi 10 wemba nyanguye nga njagala nkwate ennyimba nyingi nnyo so that bwe mba ntuuse ewantu ne bagamba nti you have to perform for example 2 hours toteekawo gap so newanga obudde bungi okukwata ennyimba sleepless nights but I really thank God for the effort and at least the results are coming out.
Kyetaagisa how long na kyetaagisa ki okuyiga ennanga nandyagadde ogiyiga? Kisinziira mutwe gwa muntu. Bw'oba olaba ogwange ssebo nyinza twala bbanga ki? Ogwo gwagumanya singa nze. Naye akwata ennyo ayinza gikwatira mu bbanga ki? Ayagala ennyo asobola okukwata amangu. Atagirina nnyo interest asobola okukwata empola. Yes, nga muntu ayagala ogiyiga biki bya key points zasinga okwetegereza ennyo? Osooka ku identifying oyagala giyiga kukola ki? Kukuba mu kereziya, kukuba mu club, kukuba ki, so it depends, byawukana enanga eri wide. Muganda wange no ntajja giyiga omutwe gwe. Kachumbali TV mbeere bulungi mweraba. Waliwo ekinenyamisa n'omutwe ne gumubbabuba lwaki omuntu gw'olina omuzannyisa omugalabanja byenzimba byandijunya kwe naye mulabe yeyamisa kwe kale oweewalayo nsuuta naye wange bwannafu ya kale ebusoga bangulika lyangobi mwaluwa bampita lyobini ebbale bankubira akajoji naye wange bakuba endipo Nalumansi tonkabira Nalumansi tonyigira gwe Nalumansi, what's wrong with you?